bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino nti awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya. Hello, ladies and gentlemen, welcome to Sex and Talk Show. It's Sex and Talk. Era gwe nabadde na obadde okola kyobadde oleza bintu obadde osimu obadde ogolola soka omuze ky'omuza kwate essimu yo teeka mu Sky Wisdom official page, look for Sex and Talk obe ng'omanya munnange biki ebikola mu ggwanga about love. Abantu balina issues about love. Ffe twabagamba nno tugenda kibagondeza nga tubaleetera abaana abageto nga bakunnyonnyola ota oyinza okuvuunuka ensonga bwe ziti. Father's my name gena flashlight gena point media tubelayo yonna twabagamba obolabanga nsuse vude jenvude nganzize wano ngate it's about sex and talk omanya nti nkuleetedde ensonga zize nnyinyi ezirumira abantu ate ffe twabagondeza mama abantu bakowulira nti senga nti nakimbu naki ffe twabagondeza mkyosha.com tubaleetera ensonga eza bulijjo state agenda wasenga manya idea wano tukuba tukuleetera lwetezi nga tugondeza munaye wabadde olina engeri gyogenda kikolamu n'okyusaamu ate njagala mbe nga mutusonyiwa ku voice eri mugenda maaso yasola about it tekina kyakikolera waliwo ebigenda maaso eyo but kankomewo kambaleta abaana bano batuuze ate later mbabuli olunaku lwali mu Sex and Talk mbaletadde ki kyomanya it's fire mukulu tubuzeeko manya nze Basha mbala romantic Basha it's Sex and Talk show ebintu by'omukwano bino birina engeri gye binkyamula simanyi lwaki naye mukireete nze wendi ngenda kubawa kyonna kye nnina kale balungi mwenna tulako mukabe the only virgin okuva mu ghetto zonna e Uganda. It's me. Yeah. Okay, mbera romantic now abantu batandisanga kasimelo anedda sina kuba nnyo romantic kuba andaba yantwala dda small size but big problem bawa Chris omubata umanya yoli yenali ka Chris ayina byakoze mwenda kuzino kuba kisusa nedda ataliwo myaka ebiri naye umanyi byebyo byonna byajjafina kale be babana nakolwalero bempise nabo akimanyi muri emwebuza lero nga ndaba face no Sex and Talk. It's ghetto parliament. It's a group of many members. So tusaba busaze tugamba no leo Bashira gitulemu lero Salima gitulemu naye ate virgin girl yabera always nabola bali ababiri batamudeko ne later bajana botwegatako tubenga tukwasaganya ensonga z'obwenga basi tutumiddeko Roni mechanic ayona gyosinzira okubeera munaye tukwagalanya era tukubidde ekirolo tujja tukubidde ekirolo tusanyuka bannaye era naffe abawala ba Sex and Talk naffe tukulindirire the same time n'abantu yona gye musinze okubanga mutogaya naffe tubagalanya aboku flashlight aboku Sky Wisdom aboku point media banaye ddala abakomentinga we really appreciate banange thank you guys era doctor abeerako ku camera every time gobrola bakafatiyako nga kanyira kati omanya nti doctor aba yakutemu coloring nemba nga nfaanana wente Roni doctor ali wanansita busimbo ayagala kikopo oba ekyaki ndoozi ebyo bitegedde okay kambe ngenda kulama ogwo nnaku lwaliro eno kije tubadde mubaddemu emikolo mingi nnyo baana bawala abakubye embaga omanyi tuli mu kwewunya it's covid time but abantu balina sente there time nali buziga I saw Benz nga ziringa 20 nenga zonna zigira ku different destination bananga abana basusse abana abakuba embaga bananga and which is good era njala nsinze wano nga congratulating Ray-P so ndoko nga congratulating Ray-P presenter munange the same time I congratulate Shanita Mtawe bakamu wase mirundi esatu sokolindeko tujjayo nyuma ya myaka 3 ya mirundi 3 nga buli sawa obako kizibu the same time ngenda congratulating mutuze munange that's le owapakaras na yavude nagamba no sigenda kulekela omagara wange gwembadde naye banga obutamukuba ki mbaga mpiche bagenda bati ansiri muganda tamkuba mbaga nelle pakaras na yavude nabanga yanjula mwana muwala Jackie omagara gwabadde naye kumara bangera namwe munayita mukama bongere obufumbo obulungi era obwammo blessings oboshega onakola njaga tunye ensonga lati nsose bakongratulating njaga tunulire ko omulamu njaga tunulire omukyala Shanta Mtawe kubanga tugenda okutunamu nga myaka 4 afunyemu embaga za mirundi 3 twagala kumanya kwa omuntu ali yoyigamu ki lunaku lwo kyenjagala tunulire kungenda kutandika omukyala munnange virgin girl abenga atukubira mutoki ate later nkomeyo ewa Bashir naye atubule
akazindalo kako mami nkakwata ya Fatia Shanita kyensobola okugamba bannaye abazadde be bonna gye bali big up on yourselves cause omwana abawadde ebintu mulidde bamunaza kyo so my god simanyi naye nga kyakabi nnyo kyakolera bazadde be okuddako okusaidia Shanita bannaye Shanita kyala munnange yadde nze bitandika naye akulaze waka and as a man, you know, I know how to do this thing. Akongedde kusomesa obubbi. Olowooza omuntu ali yayiga muki ng'ovuddemu ekyo. Omuntu yenna ali eyo munnaye kale kyabuswavu mukozi. Lwaki kyabuswavu? How can you get married 3 times like sajja olina proposing dad olina proposing dad olina proposing. Kale it's somehow weird but ndoozera it's kind of luck. Another side mukisa gwe olowooza omwana omuto ali eyo ow'emyaka 18 17 18 ndowooza ayigamu ki temuli omwana omuto ali eyo talina kyayigamu kisusse olowooza tekiri naye mugenda mu 20 every time omuntu banakola like omuntu asogetinga married emirundi gy'ayagala actually kati nga nze wenkula netuka myaka egifumbirwa I don't know, bawange ate namproposing for the first time ate nafunayo omulala namproposing don't you see nti kiba kisusse like bwe wobeera mukwano gwange I can't tell you ate ono yamproposing dde ate oli yeah nothing ate presenter w'amaanyi we look up to her so kintu kibi nnyo bagamba omuntu oyo talina kyayigamu tewali kyakuyiga kirimu okufumbirwa abasajja basatu like in a year it doesn't really make sense temuli yadde kapose that's virgin girl naye she's lucky cause bonna bamwanjula bwange sometimes abamu bagenda bugenzi bati mixside yogoloza ng'omwami tokiteeka ku love kubanga obanga obufumbo bwa mirundi ebiri buli buganda sure this time round bwebugenda kukola naye question eri awo nazi kuno omwana tuna mwana omuwala yalinanga enkizo y'amaanyi nga bakujja ewaka ne bakutwala nga bookya n'omufaliso mukimanyi ekyo nga bookya omufaliso ne bagamba todda wano genda ofumbe olw'ensonga bakimanya teri kintu kibi nga mukazi kumula abaana n'ozaalaku wano n'oba n'emisayi gyanjawulo bwe abaana boolaba nga tebeetegeera ne bajja ne bagamba nti bamutemi n'amugoba mu nnyumba oba kitegeera so eno muze obuzza abakazi okugenda nga ate munaa abakazi abakozeemu ssente ennaku zo be bawasa gwolawo omusajja amuleese n'olowooza nti omusajja naye before that namwe abasajja musumbuwa tewali kye bagenda kukola mu guno mulembe basajja kye bataafula ku mwaka ng'ensi bagitonda katonda ono omulaba gwe kati kankuwa example ennyangu omanyi mumwogera tusumbuwa wasoma kilaasi zo zonna kilaasi gye wasoma ng'olaba abaana abalenzi basinga abawala obulungi always namba z'abawala kize zaali nnyingi ate nga abalenzi be batukulembera okitegeera namwe mukisusa abasajja kati nkyakugira namba z'abawala tezaali nga nnyingi n'ekirala katono virgin girl omulenzi najja mu myaka gye n'amukwana byamugamba tasobola bitekinga biba byakisibu tho ate omusajja nga dokita wajja n'amukwana mu respect nakkiriza kitegeeza ki abawala mukula mangu ate mubeera exposed kusimangu okitegeera ate ne mufa mangu ate actually virgin girl kyoyogera kyoyogera virgin girl simple question izo bato bikulangako guy wa myaka emeka emingi gye yayanze n'agamba nkwagala be honest nga myaka mingi big guy bingambanga even nyiza nobana kafuluma wano oli nangamba virgin mama kati wasana n'embuzi basha nangamba age nga ine myaka emeka nalabako newemyaka 4 basha nange manyini namugambako oli muto bagenga okujja ekino kyapatiya ntitusumbuwa abakazi bakula mangu ate abakazi babeera exposed kati kankula ekyo actually mbadegera kyogera but ndabye kakiriza okunkosa n'ensirika yogera kubanga olaba ekyo kyoyogera nti abawala tuba exposed mangu it's because ensi yakyuka nti edda omuntu omuwala yafunanga omuvubuka
era bw'olaba ng'edda bamami baffe babeera ng'afuna omuvubuka w'emyaka gye ng'amanyi bagenda kukola babiri bakulaakulane babiri but ebintu byakyuka obonaabona n'eggaali walayo olukyukamu olufuna ssente atandika kulaba kusinga n'ayagala weeyeruse nga bw'akwana abeeyeruse naffe kyoba amaanyi gaatugwa instead of being with Salim tukole tukulaakulana I'd rather get my old guy nemanya sibonyaabonya naye kikulu oba amenya omutima n'aguma kozi mwatumala amaanyi what I can say by na experience in life they've seen a lot ante bazumbuwa nga bano ono okimanyi bano bagayiza okumanya mujoga okimanyi osobeera n'omuvubuka n'akukwana owulira abavubuka abasoma nafuna kirina mukaddewo nga kibeera eyo nozowulira emwagala sirika olwala nekina mukaddewo ngomanyi tekika kusumbuwa naye alinayo omukazi ewaka muteesaganya ng'ojja mulabe nowikisebewoozi musajja wazi naye bano tebagaba obeera nena mukaddewo kamumalireyo obeera nena mukaddewo amasali abeera nena mukaddewo mwana bera ndeka tonkosa akuwa emirembe akuwa sente zitegerekeka ola Salimu namukadde akuba kamukankoko koziko ngabeeyo naye abasajja bakulu balina abakazi baabwe bakulu omamala kino ita small size but big problem kadi nkole ebizibu abasajja bakulu nga tebalina bakazi bentegezaako akuba kamukankoko katakulusanya atakuwa sente Bashir sakwogera musajja alina mukyala wakanze gwenjogerako ye musajja ng'akuze naye nga maybe tali wakana mukyala we kozi bwenjogera ekyo nange kiba kinuma kozi asijjakulu baba n'ebizibu baba n'ebirwadde baba n'amayembe ekisesa kiri kimu afuna omukazi omulungi n'azaala ebyana nga kizolo batikamba bule naye omaye obuvubuka obuyayi bwe muyina abasajja abakulu bakyasinza obuyayi mwene modani mwamu abavubuka kuba kati olaba omusajja omukulu amanyi weetaaga sente ajja kuwe tetwagala tetwagala obeere miserable westinga emyaka gye gy'obuvubuka oyingire 30 years tolina musajja gwosobola zimba naye bulamu wenna oweddemu supu mwe betwagala ozimba nawe obudde obwongo nga mutulaba bulabi omusajja otoba naye omuvubuka there are so many guys nga they are there crying nga atobye n'omuvubuka omuvubuka olufunye ku sente n'anoonya abakazi abalala so naffe mwatumala amaanyi abakazi muyina damage gye mukola nga mwakafuna abasajja omukazi yenna olina okuba ne principles z'omusajja mulayini mwotambulira ojja n'oba nga ogenda bugenzi na musajja ojja gwa ku miyaayo ensi yakyuka ne bwe tubikola kati Bagambe there are so many people over there nga basisters bange oba omuntu yenna ali eyo banekamba buli I don't know ndoza katonda yabatusasira ensi yakyuka ne wagamba beere real to your guy abasajja benda nze nga siriimu nena abakazi mwenda just kintu kimu kyendi mu kusaba abantu ekintu kimu kyendi mu kusaba eyo kale abasajja mukole bye mukola batte mutulaga exactly kikyogedde alaba temutulaga cause sikyasobola stopping agayi bange kwagala muwala mulala cause at the end of the day agenda kugamba nze mbadde just ngenda kwebaka naye just mumalize but you're the person I love and I know that but temutulaga kati wakikugambye temutulaga kati kakunyumize ofundako oyo n'akigambye n'ataasirise kino omanyi beera okwekanga nga gayiwo yebase nange watya nga ate mukazi yankoze ekyo I'm just giving an example kuba ogambe nti amulaba nze omusajja kati kamunyumiza at least kowamu omugambako kuba waliwo omusajja ayenda nolaba at the end of the day ng'akwetaaga at the end of the day agenda kujja newaka n'ebiraba at the end of the day agenda kuyamba ne waliwo omusajja ayenda n'asigala nga tebimukwatako oyo gwe ndi mukwogerako nti bambi we muba mwenda abasajja tukimanyi nti mwenda ne bannange mutukwekeko mukolereyo kasasi I don't want to know n'abakazi mulekerawo leta mikwano gyammwe nga gibasinga okunyirira ewaka musimu eyabbaawo ng'alina omukazi gwakukuta naye nga tomumanyi neba naye bwakuta n'omusajja owulidde kyokka kugina emyaka nno sooka otembeko kye mbagamba Basha, nze I'm talking this cause nakora Islam on Form 6 so nasoma part eliko marriage so nyina ebintu byentegeera nze nga nze mupaalizo lwaki wasomeeyo ate ndi mukyala Musiraamu twasoma eddiini so batusomesa about love so nsaba yenna omusajja atulaba nti tukimanyi mwenda Salimu mwenda oba okikkiriza oba tokikkiriza naye muba mwenda tusaba mukwekeeko temutulaga nga banna amanya nti banga yenda nansana
nga exercise. I don't want to know. Cause it's similar. N'abakazi banoonyereza. N'abakazi banomusinga n'aba FBI okunoonyereza. Okimanyi omukazi ng'akizudde nti ayinza okuba ne mu kisikaawo. Kase Omukazi ati ffe tubeera real to you guys. Abalungi ddagala nnamu tezigwa mu lusuku. Taking a time. No, kino ekyobuuza. Bella, Kati goina mukazi waenda onyiga. Bella, let me tell you Goina this. boyfriend waenda onyiga. My boyfriend is not cheating on me. Era n'owajja Simanyi cause simanyi. Kati Bella, I'm telling you Boyfriend this. wange na Joli kwegayiridde. ate n'omukola ki? Bella, kati njagala tuve mbino Bella. Kati let me tell you, like, twagira ngo I'm 20. What number are you 21? Is it? No. You're 20? You're 19? Yeah, that's good. 18. Kati nzoba sister wange, mba mukuluwa. Oh. I'm telling you this, sino kyoli mukujjamu. Right now wenza okuba oli virgin, but later wongo obulamu bugenda kutuuka nga tokyali virgin. Ate nsaba Mukama akutuse ku muti omutuufu. Wama wetagoveeko embuzi nga tonagenda mu bufumbo. Ogenda kati tuve njaga ogenda yingira kino ekintu ng'olina wallahi ebintu bibiri by'ogenda. You need to be patient. Ogenda kuba patient. Ogenda kuyiga. Apart from being patient, njagala ebintu ebimu birabenga bulabyo obireke. Bella bokela kumacha. Kama tunolira Fatia. Yes, I'm telling you this, Bella. I'm telling you this. Because she's my sister now. Yeah, muntu kati gangendo sanga she can help me bawanza. By the kino kintu kigazi kyakola era kiyamba n'abawala abalala bayingira. Kati let me tell you this, never sisters bange bonna abandaba. Ogenda yingira relationship ate njagala obe n'ebintu bibiri. First of all, you're going to be patient. And second of all, njagala ofune ebintu byewerekereza. Bella okele kumacha nga gayi wayina ekintu kyakoze naye okireke. Right. Bella oba oli awo nga bawo yagamba in 3 months Bella ngenda kukolera business. Bella bw'omusanga nga akiitinga nga takulaze muleke. Olwa business. No, let me tell you this. I'm telling you this. Nowadays tukuze naye abasajja tebakyayagala tuwa sente. Ne wabera real to him, ne wofukamira n'okolote. But bwongo bwe bugenda like bwongo. Waliwo omwana ateekayo style n'okolerera. Aha. Naye amanyi ekigenda otuwanguza. Era abawala mwenna abandaba bwongo okikoze otya. Njagala muyiga ignoringa some things. Njagala muve ku buntu obutonotono omwami anyiziza azereti waka boyfriend akube esimu tagikwata. Fatia. Yeah. Soko. Okende kumacha gayi wote mukubide esimu takwata. Otusa akati aliyomu ignoringa some things. We follow msi at the end of that day mu relationship twetagamo omuntu omusiru ne follow omugezi. Buli wonobera ngo ina kyobaza bero omusiru. Kiriza bakulinnyeko ne ngo ina kyobaza. Bwobere wantu ngo manto ina kyofuna. Wow. Yeah. Better patient ekyetagisa gayi woba simu ye yafa oba yakoleta nagamba Fatia. Right now it's in a center but in 3 weeks ngera kufuna sim. Be patient. Fatia nina akabuzo kenjagala okubuuza. But Rachi gwe toba towegulira simu. Fatia. No, Bella, no man ebintu byayola shizyan. I know that. Olaba kankule ekintu ekimu. Buli wotuuka olina level wotuuka Bella nga wetaaga support y'omusajja. Niye abasajja bakyuse Bella nga wobaza omusajja n'omulala bwamubaza. But all in all olina Bella nga okozesa bwongo. Olaba nga abasajja bemugamba nti no twenda mbu abakazi balungi. Nafe abakazi bwe tulina okuyiga. Information katono. Tuwendeko nga bw'obeera ne bbaawo ng'olina ky'omwagalamu n'omwana omulala gwe yalabye ejja alina ky'amwagalamu. Ate bo bagezi nti eyamulabye ejja agenda tukaakaba bizibu gowewako okya odyawo boggolabogoza omusala tomuwa appetite. But making sure every time ne bwoba oli mukazi mulwaka bbaawo buli lwajja mu maaso ogusooka ebizibu bye obiteeka ebbali. Mwanirize layita mugambe baby this and this. Nabwe munabeera mbuno nze ndi mukambwe ebiki nze ndya movement ndya mukuba togenda mmalako Fatia gwagenda osanga ebbali agenda okwekota agenda omwami wo kati ogenda musanyusa otya nga already oli munyivu muri munda like ayina kye yakunyiziza kati baby wano wenkomerawo ku bigambo bye nayogedde nti muyiga okuyiginowalinga Bella osobola okujja nga wanyiziza neyinginowalinga nenkuterako amazzi nonaaba nenkuzingira engoye nenkugolerera but later ngomaze okukakana nkireeta ngaasi agamba njeza bintu nomanyi baby omanyi tunowakoze mutuna kiro kyanyiziza wallahi n'oba obadde ogenda kumpa kintu ojja kukimpa naye bw'ojjaawo babe siri tojja samira kola biki ogenda fa appetite ojja kusimu yonoonye Bella akugamba obugambo bwa love odde engulu but the moment nga nakutte bulungi
Omanyi nti nosobola okufuga omusajja nga tategedde naye ng'omufugisa buntu bulamu kubanga ensi we yatuusa abasajja benzi batulina kukozesa wano nampisa okitegedde. Nina simple question gye nkubuuza. But what? I think abasajja nze my side nze nganze kuze ndi mwana wa ghetto grown up in a hustling life, you know. So nze manyi nze chovalaba to think about having a boyfriend, I first think about my job or my boss. And that's good. So simanyi nnyo kale byabasajja sijagamba nti oba boyfriend agenda kungulira essimu. I don't know that, and I don't think I can put that in my mind if I get a boyfriend. Naye ndowooza abawala like maybe fatya abawala tutunulidde nnyo abasajja like he'll get me a phone, he'll get me money for shopping, he'll get me money for lunch. Maybe something like that. Kati kino ekintu kyendi mu kugamba. It's right kyayogera. Tetudipendingira ku basajja. Naye Bera, you're here. Bannange ensi ekyuka. Ogenda kera kumakya ku business yo gy'obadde ojja emitwalo 10 nga n'omutwalo tegukyatuuka. Ng'omusajja gw'olina ewaka oba boyfriend gw'olina gw'ogenda okukwata obulungi omuggyemu ebyonna. What I'm talking about, ffenna twagala okukola in this world. Teri muntu atayagala kukola. But embeera egaana buganda. There are so many people ng'obamanyi batandika bakola but they are nowhere now. Yeah, so y'omuntu gwe njogera naye right now. Yes, sagala depending like musajja, but we are talking about them. How are you going to handle that guy? Naturally, you need a they're just careless. They don't care. You need a backbone. That's none of their business, right? Baby, chino chintu actually mfuna bulungi. Chenjogerako. I'm talking about that guy. Bera omulembe gwe tulimu abasajja bakyuse. That caring guy ogenda mufuna 1 week nga yakakwana. At that time takyaliwo. But guys be bantu kati akulaba Bera ogenda muyitako mulala muyiteko lya muyiteko. So oyina okukozesa wano mind. Just so you know making sure mbasajja 10 abakwanye. Kirizaamu omungo okimanya ina 100% kwe abadde bagenda okuwa. But in that tolowooza nti abasajja abalina sente bakyagaba tebakyagaba, but we have to handle them more carefully. Ate nsasidde gwe atanafuna boyfriend. So actually abantu abatulaba olunaku lwaliro njagala tube kino ekintu nkyogeddewo nti bati njagala ne sister wange ali yabe nga kipikinga. Guys, abasajja tebakyatuwa, but biki bye tulina okukola abasajja okutuwa. Guys, we get to be patient, learn to ignore some things. Omusajja wange olina kyagala omufunamu, ignore. Teri chikwetagisa kuddawo kuyomba omusajja omusanze na message musimu ng'ogenda musubiramu emmotoka. By the way tikyogedde kiringa omusajja okujja ekiro n'omusibira ku luti. Okitegeera? Omusajja gye bwava ne mudda tomuyigiriza ssula bweru kuba ffe tulinga abaana bato. Omuze kasita gutandika kuba ojja gattako abaddadda ku 6, suleyo 2, suleyo 3. Okimanya abasajja mwewo, okimanya abasajja mulinga abaana bato. Every time tulina batega butezi. Nti the moment wojje waka nenkwasamira nenkubogolera okyagera ogenda kudda kusimu nga wali akana kagamba hani walidde hani ogamba otya nenzo we waka like ndi mukubogole nencha kyogenda okola yani padde obudde ogenda gaba naye sweetheart oba yansindikidde ku message nekano kanga iso nga disclaimer otuba twakatandika okungutandisa nga tuna moving in gojja oyina ebintu byoba okola ebyo ebikunkubisiza ningamba please come. Let the moment you guys come and move in, you ignore what mwefaako abadasiba envi tokyasiba amabeera ogaleka ne gagira kati otuuka ekiseera nga ne okiseera ne feeling yenyini ebuze ate nga olina kabebi kali eri kakusaba message kati actually kati nkomyewo ku bakyala kati abafumba bengenda okwoga kabawala mbavuddeko kati before that let me tell you my sister nga bw'obeeraawo anti like she agenda baby nga bw'obe doctor njagala wano owulirewo nnyo nga bw'obeeraawo ng'olina omuwala kati kakigambe mukazi nga bw'obeeraawo ng'olina omuvubuka nga basatu hello sweetheart hello baby naye nga bikomaawo ne doctor walina abantu abamugamba nti hello nga babeera omusime ng'olina abakusumbu ate obaagala naye nga you talk with them ne doctor bw'abalina. So abakazi mwena njagala mumpiki ng'olunaku olwaleero. Sometimes nga tonabajajinga musajja sooka olowooza. Ate n'abantu abo betwesibako nti be baagala babba baffe si be babaagala. Kuba nange osobola kusaba musibe nga nina omuntu amuta hello sweetheart hello mukwano nga I don't love them. I love my man.
so abakazi awo musooke mu piikingewo nnyo obeera oyita mu kkubo tatagundi akwala tagundi negwe bbaawo owulirayo katono n'ogira boti n'okyamuka olugambo baswitaati awo mwetegelezeewo kubanga olaba bashira olina omuntu akutawanya musimyo nga tomwagala naye nga wasalawo omuddamu yujok n'omukazi mu WhatsApp ya mulimu n'abantu I talk to them love nenga sina isesi ya kumumitinga tobaagala tebina agenda nenga just atwala taking time ngaina jaze je mugatte abakazi munsobera abakazi muvinga ini muyina ekibeerabeera kyemutekawo mwenyizanyiza banange lemitele ensi yakyuse abaana abawala bali mu kubatwalira abasajja awuda naye babatwala batya just kubawa mirembe ate abasajja batini bayina babyo byemeseza n'abakazi abakulu Dokita oloza abatwala batya just kubawa bananga abakazi abafumbo tebaagala kuwa basajja mirembe aludde waka ebya sexy soko bireke ngamba ngata mumuvinga in aina ka sex akukakuwa 110% wajja wegayirira okwatako ogira atya nzisaagala tokola bikinuka katyona ali kuki oba kitegeera so oleke kubulire abasajja bahajjalo na mubiru mwagala nnyo yagamba nti abakyala mubeere mbamala eri bababa exactly fabasajja tulinga abaana bato oshogera byonkola bye bijjo kambuze omusajja ze atuse waka akonkonye ku mulyango otudde gy'otudde otandise kunyiga okola omusajja mweka smile ke yafunanga luli mbawe abasajja bangi baleyo bapangisizza obuzigo beebasizaamu abaana b'abandi naye nga lwakuba nti abakazi babawa emirembe abawala babawa emirembe si abasajja bangi bapangisijja abasajja bangi twegasse ne tufuna buluumu ne tukateeka ewantu nga mwegabira n'ekisumuluzo nga bwana buto bwe muyingiza kakate no mugato eno mugato bagamba nkuwemu bbiri ojja kuwemu bbiri omukazi ali ewaka ndabonyiza ogamba banange fati emyaka gye lwakyayogera bino it's because nze nasoma islam ate nsomye eddiini linsomeseza omukazi ali ewaka nze nkubbirako oli mami wange oli anti wange oli sisa wange abasajja bapangisiza obuzigo mwe bebasaba nabandi but mumanyi ensonga abakazi muganya owa abasajja emirembe every time wadaka omusajja akoma wewaka omukazi atandika batubanja amasanyaze tatagundi batubanja ezamanda omusajja mweko relaxation ne bedroom issues nazo tusebo tozi ignoringa oshagera ye otuka ngomukazi wa maka tayagala kola like sex positions ngajja kutera obutezaawo ogenda ofune ka baby kana kato kakola ebintu wali obadde kawonga oli mu kukola naye ng'ogamba basaziwera ddingende ndaba omuntu ono kyaki kutuseeko nze bitutuukangako ebyo handling fatya kyayogera kintu kiri crucial bane mwigenge gimukwatamu bananga nze bamami bange munnuma mwetere nze nakyali wange wavunaanyizibwa yagenda okuwasa mukyala wo kumwanjula naye yali eyo ng'ate alowooza biri mu ghetto nga gabana omwogezi n'ayogera nnyo obudde bwa mayirungi naye ng'alowooza mmira bibaawo ebyo kanjogera akasemba nze nyina mukwano gwange yalina omukazi nga balina abaana babiri naafuna omuwala mu kusanga naye ng'omukazi wewaka nze mukwano gwe nga nemerako nnyo lwaki munna alemedde ku muwala koze ebimu nembuuza naye gwe omuwala lwaki tomuvaako omanyi musajja kyeyangamba okimanyi oyo mwana akira ku makina ntegekera nampaka kyayi zinali abasajja nammwe no temwekubira nnyo ate eruddano abasajja nammwe olaba ebintu kirabika nammwe ebintu byemutandika nga mukola you reach a time nga temukyabikola ku bakyala bammwe that nti omukazi gwe waleeta ewaka nga omuteekamu ssente omusibisa enviri like something otuuka ekiseera nga tokyabikola tofaayo ndaba wawaka tofaayo baasibye oba agenzeko like n'abasajja nammwe kale mwongerezzaako ku mbeera y'abakyala okweyisa ate anyway byonna tubyogedde tubadde musekisa ntoko naye njagala ŋŋambe buno obugambo obusembayo eri abaana ababuwala mwenna abandaba mukomye okusaba abasajja obuntu obutonotono njagala kukola njagala bukyolabwe musaba transport n'okuba essimu ng'asaba na paadi ekitandise dokita wano nkubawo nnyo
abawala mazima ddala lwaki oba osaba guide transport omusuubira kuba sente mmeka bojjako nga ne transport ow'enkumi 3 akubuze guys temwefuula nnyo chipu kutuuka osabe omuwala ennamba the next minute nterako data it turns me off eza nfunye mulekwa bannange mbase saaki nze nina wali just nagwe nagambako nampa ennamba yansindika message nangamba enjala ennuma neŋŋacogaa bulijjo tolya yansabirawo yogati mukanyawoza abasajja tebabawa naye obuntu obutonotono bwe mwefuula wefuula muleku eribbaawo omusajja esente zakuwaddemu oba ojja okola enjala lwaki ozimusaba baby musabe emitwalo 10 njagala kwongera mu bizinesi yange lwaki byeyogera oyogedde ekigambo kikulu mindset kikulu omukazi funye omusajja tekawo propositions tandika okimanyi Bashir nsobola okujja okulaba ne transport mwewoze naye it's because agala kulaga nti ndi munaku so that waba kwata mu nsawo otandike ne sente zitegerekeka naye nga ne transport oluusi abatamulina bannange this is sex and talk onako wale munasonyiwa afuuseemu senga but omanyi waliwo ebintu wanempulanga ensonga zindrivinga crazy fatire omanyi omukwano neewunyiza leero to my mother. I love you so much. That's why I'm so very enjoying like this. Saka I'm going to one. I'm tired of girl. She's not married. I'm not married. Nate because in Asoma Islam and I know what I'm talking about. I'm not sick. You're dirty. Sending one. I'm touching. I come. Just wait till next time. We love you. yazuura bino mu myaka mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya